Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala Archbishop Cyprian Kizito Lwanga akuutidde abakkiriza okuleka omuze gw'okusabiriza ng'ensimbi nga kino akyogeddeko nga ekiyinza okubalemesa emirimu gyabwe. Kino kiddiridde abafaaza okuwaayo okwemulugunya eri abakulu mu Kkereziya nga bagamba nti abakkiriza babasaba ensimbi mu ngeri enzibu ennyo ekibaviirako okulemwa okuddukanya emirimu gyabwe. Ssaabasumba agamba nti bo ng'Ekkereziya bavunaanyizibwa ku lyewa myoyo era abeetaaga ensimbi bagende mu banka. Abakristu bajja ne basaba kino na kiri. Nzijukira wano Petero bwe yasanga abaamusaba ebinaga nti bannange nze zaabu simulina ne mmanja Mukama waffe Yesu Kristo zuuka otambule nammwe temutusaba ebitalina. Mukiwulira tinina ka bizinesi kange njagala genda Dubai mpolaayo wazinteresa ddi. Mukiraba kakati banks weziri n'ebirala mujje tubalungamye ku byaki ku by'omwoyo. Ssaabasumba agamba nti ebintu bingi ebijja abakkiriza ku mulamwa era balina okubyewala okusobola okutambulira mu kitangaala kya Kristo. Tulina bingi ebisobola okutumbula okutujja kukkiriza. Bannange eddiini nga zizze mu Uganda buli lunaku batumuka ba bishops bajja buli ddakiika bapastors baani kwegamba abantu babeera confused ate nga mmwe bamu olwo yaŋŋamba tibalina sitayiro naddala abantu ababeera mu nnyumba eziriraanaganye nga mu kibuga akawungeezi ng'oli aleeta music musoboka kuzina. Ssaabasumba akuutidde abamaliriza emisomo gyabwe okubeera abagumu mu Kristo ssaako